bantu bazirinya dda nga tolina mu butuufu okukulabulamu just bulabuzi tolina bw'olangira babi yakyabuse naye ng'olangira banno yayogedde n'ebitasoboka kwogera olw'okuba bambi agenda e Dubai Abu Dhabi okuba akavulo era Medikimu yamututte Kimu no wabulira e Dubai sikubula kale wagenda n'okola emirimu gyo nkutumidde mukulu kale yono sebbanga yagabye n'ebintu bye n'alaama mutadda Emotoka gisigaza sikyajagala ate nze ali mu nnyonyi oyinza okubeera mu nnyonyi ate n'oyoyo emmotoka abadde bagaa nti sebbanga tasobola ke kaseera mutegedde ti mukama ndi naye kino kye bayita obulokole ensumba yaŋŋambanga mukama akusitula n'akutuuza n'abalangira kati ngenze n'abalangira b'omu nnyonyi mukama akutema ekkubo watali kkubo ngenze njogera Luganda eri ba Luzungu ne balina okwebeereramu nze mbabuulira nze mbabuulira amazima Uganda ngisiibudde bino byo byemmenyeka agende e Dubai Emotoka gisigaze ndowooza alina ekisekise gwe yalina tageze naye omukyala yeetondera mwetonda munnange tozza bintu ebyo omusajja mudda muntu nukamubwa naye ne bonookola otya ojja kukakkana ng'oli ku ground erya Buganda nga likukuzizza eggulo nabaziza Kitonsa munnange n'ogenda okukyalira ku Grace Khan gweweegaana ate ng'oli ne mujjawe wabula bano basusseemukko kakati yagamba nti omukulu oyo Kitonsa si yazaala omwana wa Grace Khan ekyo ne tukikkiriza naye okwagala okikakasiza ddala n'asitula mukyala we omugole ate nga naye abadde yakazaala ne bagenda bakyalire Grace Khan eyakazaala wabula abasajja balina amaanyi n'obuvunaanyizibwa waliwo ekisukka kakati ate ne tusanga Grace Khan kale n'abaako kyatunyonnyola from since okuva lye yazaala omwana kati wa myaka 2 yoyo oliye mukyala Kitonsa asembayo ono ye Kitonsa ono ye Grace Khan nga bagenzi omukyalira naye oba Kitonsa asiramuka nga temumanyi anti kakati bw'asiramuka teyaliiganye Grace Khan kati osigala weebuuza ate omukyala ono yabadde ku kyo yasitudde mwana wa Grace Khan tugambire ddala wamujjawe wadde tebabikkiriza naye ffe tumanyi twaliyo katukinnyonnyolewo tutyo mu bulungi kasita gw'obyogedde gwate okolaki waliyo kati onkaza bukaza saliyo gamba twaliyo saliyo bituufu kati waliwo n'omuntu okwogera nga olaba yeekazaamuko nga yeekazaamu kati sooke tulabe Kitonsa byannyonnyola ku nsonga mulimu nayeegaana n'omwana namubuuzizza kati olwo Grace Khan batemwagala namwalinga mukola agaki n'omuliisa ne musulamu endimu eyo simanyi gye baagenda okuba ebivulu maama tewaliyo bisenge byanjawulo era mubanakimu byonna nga biga naye nga twabiraba wagenze kutuuma mwana wa Grace Khan erinnya nagenze kulaba ku nakawere ng'azadde Grace Khan nade njogera naye aga taata w'omwana tayagala bimanya oba yeggwe nga mwakkanya tayogera nedda naye ndi mukwano gwa muzadde yazadde omwana memba jjukira nti Grace Khan yali muyimbi wange nga ndi maneja we oli mukuza naye ate okugenda ne mujjawe saagenze na mujjawe nagenze ne mukyala wange ne tugenda ne tulambula omwana kale kati tudde mu buntu ng'olugambo lwajja nti mwagalana kati ogenda otya ne mukyalawo okulaba omuntu ayogerwako bw'ati ekyo kijjawo olugambo olwo lwe mwawulira kati kyekyali kikabya mukyalawo therefore ani ng'awulidde ebya Grace Khan oyo yenyiga obadde naye takabanga tabimanyi nabimanyi ekitegeeza omuntu kyolazima tabitegedde tabimanyi nakubimanyi ekitegeeza tebabimugambangako yeebyo ye alina bye yalaba batebina kye byamukosa kuba yali ekituufu akimanyi yabimanyiira nti yabimanyiira kasebuya bwoti bweyagala naye nga teyabimanyiira naye omuntu gwe waliisanga nga naye bwakuliisa olwo waliyo liisaani ekyo tekirina buzibu omuntu gwe wawanga peke nga bwagikuba olwo wali mwekubanga ki abazungu bwe batusingira obaga bonna bamutegekeranga olwoki balina ebintu byatawabudde namutegekeranga ng'omuyimbi wange obaga promotion zibaamu ebyo byonna bibaamu ate gye mwasulanga eyo mu ndongo tewali tuleete bujulizi leetayo ekifaananyi kimu nga musuze nenzijukira oluyimba lwa Katharine Kusasale nejjukira luli yagamba nti
mujjawe simuyekera naye omukyalo ono oba yenna matovu w'engabi mbutuufu nkutumidde nnyo gwasinga ng'olugambo olumanyi ate neddo naye n'ogenda nyina gwe nakolako n'olugambo ate atudde ne mukyalo ate ne ŋŋamba ono yasuze eno bw'ati mukyalo mugandi nakugamba ye aggalawo obugazi kisenge ne yeesibirayo ono n'akuba essimu ng'ali ku mulyango gw'ekisenge oli anyiga bize ensi eno bannaaye bibanyumirayo mukola naye gwe okola basajja banno fetukola mujjawe simuyekera mujjawe simuyekera wenda okiwaanawaana kati tukole tutya kati tugambe nti wandibadde obagambako nti basajja mmwe wano wakoze bubi wano kira tokikola kirungi kino naye tokikola naye siwira nawe obawa amagezi kati gwe bagambe nti kati omuntu obanga olina abakazi abokubiri abokusatu abokuna ate owebuzabuzaawo okukutaawo otulimba ate siba ali muyimbi asiramuke ate no n'omusiraamu era akolamu obwenzi bw'abasobodde kuba bw'asukka abana abaana basobola bw'abasukkako naye abagenzi omusiraamu gwe nakakasa yekka era ebintu yabikola mwalaali Haji Kamoga era big up to you mwalaali osiriseemu oba olikuki naye kasita obabuuliridde abasajja kyebadde nkola mawulire nga bwe biri kati Grace Kani namusanze eri ku big zone enansana ayiri gye badde atanongoleza zaaliko emipiira vidiyo ne mubuuza ye bannange omwami taata w'omwana yalabika talabikanga wabula emboozi eno gyetegereze ng'ogyetegereza bulungi Grace Kani alabika bamuleeze nnyo ate yagenza okuva mu byokuzaala okutereera nga muleegemukko okusinga gwe byayogera bifeeko naye laba embeera gy'alimu bwaddamu mpaka gye biggwa oyize eki mu kuzaala banenjizeemu nti kuzaala kufa okuzaala omwana okujagaana okuze era nkuze guulo waluli kati guulo waluno omulala banenze owaluno ali atya I take care of someone. Kati ogenda kweyisanga otya? Yeah, nenda kweyisanga mami Irene Namatovu. Nga yatugambanga, wano mbera boti nga tetubiwulira. Nenda kweyisanga mama wange weewake yansindika we yaŋŋamba nga ngenda kusomero nga binnemidira. Ne kati nabitegedde. Omwana wa bbanga ki kati? Agenda kweza emyezi 2. Ng'okyuse oyogera toteredde gamba ekiki? So happy about what? And I love my baby and sanyu kuba kati boyina abantu bayogera nnyo aboogera tebabeera Katonda, they're not God. Gule njagala nnyo omwanange ebirowoozo biri ku mwana wange na music wange akakaana kange kalungi okufa dadi waako yaaniye ebyo nabivaamu dda akaana kange kafuna erinnya kekaniko newaabo waako nosigenda kwogera wano nga kyemanyi omwana nga bamuta Ilona Grana nga we nabagamba Ilona Grana tekalina lyakinansi ne Aisha tekalina linnya Gganda era seryetagisa na jjajja waako teyakola linnya bugambe mwana nga bamuta Grana Ilona Aisha amanya nga magumu nnyo mazungu nnyo Aisha kweriri ani nalyo ezzungu kale lyakiwalabu Aisha lyabasiraamu anti twagala lyakinansi eri omwana oluyimba baluyita batya olwo baluyita darling then oluyimba lwangule lwendi okugamba lwendi okulya baluyita nakuzikira ngule mu mwana kabamu ekirobotama anti ekyejo okuba kinkola ne vidiyo yennyini twagimaze tugikoze ne St. Jude tugenda mumala tulina vidiyo nyingi ng'oli hayi naye ndi musanyufu kwaye obulamu bwange buli buti tugenda mumaaso mwana yannemye otegeera ng'emisinde gyantwalirako mizibu ayinga anyway gwe olabye naawe olabye kyewejjiddemu kyekyo naye okuva lyazaala ndooza at least abadde talina kye yali abagambye kati big eye ndooza mu musonyiwe yabeetondedde n'abagamba naye ne bwe kiba ki tajja kuva ku nsonga abamugamba nti obucupa tajja kuvaayo obucupa buno omanyi ebintu by'obucupa okuba obucupa ku stage bannaye ekintu ekitali kirungi naye nga kyewuunyisaamu omuntu agendaga nti abakuba obucupa be beeterayo abakubi nti bafune sente banoonya
naye ate abakuba obucupa ne baga nti bana waliwo bannabyabufuzi waliwo ekibiina ekimu kye boogerako abagambye NP ne babuuza obucupa buno mubaako lebo nti yakibiina kino yebukasuka kale naye kyo tukkaanye nti kibi mu ngeri yonna ndooza bwe tubasiibula katubalekere Big Eye ono ng'annyonnyola ekyabaddewo nga bamukuba obucupa ku Sunday nekyekiggwera kale tubagaiza olunaku olungi ali ku kamera ye Frank Wasibo ne banyabo ate producer Justin Nakagwa Nicholas Muhanuzi mu control room a social media waliyo Gladys nakati nalongo yaliwo Gladys yenze namala Dora Owembwa a very good inekivulu kye watusuubiza otuteekera in fact festival nataddeyo Big Eye Fest yeah egenda beach ya watu usoteeka festival olowooza tewansigadde mbivulu no sebonze ndi musajja w'amaanyi namulekerawo okulowooza nti nno olw'okuba nti bino ebyobufuzi bino ebihappeninga biki nti mujja kunnafuya Big Eye musajja munene nnyo because fe kitegeeza nti Big Eye ngenda kucelebratinga n'abayimbi bannange bonna okitegeera bacomedians bonna mikwano gyange okitegeera n'abazannyi bonna aba Uganda otugambye oli a bit stressed ate buzibu ki bucupa era stress z'abo abalowooza nti ate bo basobola okuba nti ogamba nti bakyankalanya system ebyobufuzi tebiggwe tubadde tumanya ebintu byaggwa anti byaggwa naye kati abo abakyabiremeddeko be balina obuzibu naye nga nandowooza nti omuntu yenna ayina ng'olina ebyokukola ebintu byaggwa n'okasukira obucupa tekikwongerako kitegeera ngaggwa omuntu gwakase akacupa tolina kyofunamu kitegeera nze nja kusigala nze naawe osigale ggwe naye era njagala abantu bakimanye nti neggwanga lyaffe it is a democratic country kitegeera buli muntu waddemba okwagira kyakola ki kyayagala ate eri season bwebanga yagwa tumuvinge on kitegeera tolowoozaamu nti bano abantu bayinza obbajja si balabe bo gwenga si byabufuzi my brother kuki apart from being my fans tolinayo ba enemy bo no my enemies cannot just find me on the show tebasobola kunsanga ku show naawe you cannot think about that this byatenga kuhappeninga because gwe gusoose oba si gwe gwokubiri naye bakirimeddeko oba olowooza embeera eno bandigikutte batya ndowooza ne security okuyambako nandiwoozeza nti ne security yandibadde ng'ekyenyigira mu butereevu wakiri ekwateyo ku bantu naye babeera basatu oba babiri ebakwate at least they will serve as examples naye kati bano abantu bakifudde nti kati ate kyalubeerera kutegeera naye nga kino bekifiiriza kati nga nze kinfiiriza because kadangwama n'abantu benkolagana nabo kati batyawo kitegeera kikyozaako osuubira okwetondera abantu abo ate nga neetonda neziza musango ki sina musango gwe nazizza singa mba nina omusango nsobola okwetonda